Tubaniriza enkya ya leero ku kizimbe kino ekyabenga by'ennyunga. Amannya gange Musekyotwa Kasansi Kwegenda omuyunga. Bakadde baffe bano ekibakezezza enkya ya leero n'okutongoza ekibumbe kino be baali olutabaalo olubereberye olw'okulaba ng'ekika ky'engabi ennyunga misango gyali mu kkooti ya Kisekwane ebyalo byali bigenderako nga bagiwangula. Ebyobulamuzi byaffe tubikuumye, culture yaffe tugikuumye ebadde intact emyaka gyonna egiyiseewo. Mu Buganda wano osobola okusanga ekintu ekiyita heritage tourism. Ebyobulamuzi byaffe bino bibaddewo okumala emyaka n'emyaka naye tubikuumye nga tebitaataganyizibwamu kintu kyonna. So mbakubiriza mujje mulambule, muleete abaana bayige ebika byabwe, muleete abaana balabe parliament eyasooka mu Uganda, muleete abaana balabe olubiri lwa Kabaka. Era mu lubiri lwa Kabaka tulinamu experience ze basobola okuyiga, bayiga okuwaata, bayiga okutambula ng'Abaganda, byonna bwe biri wano. Era tubakubiriza mujje mwagale Obwakabaka mulambule.